mami omuuli yesi ayambadde akapale kati mukulaba kwabwe eno emission eno ekigendereddwamu kusomesa mwana ku confusinga mwana wangi kumukonfusinga ng'akyali muto kati human rights zeboogerako abaana bano bo tebalina human right a right not to be confused a right not to be confused so the child doesn't have a right not to be confused kubanga omwana bakulaga amateeka g'abazungu okumanya gasiriwadde nnyo gakulaga nti kibayita omwana bamutreasuringa nnyo omwana bamuprotectinga nnyo omwana bamutaasa nnyo omwana alwanirirwa right to family omwana ateekwa okubelonginga ku family naye ndoza kibayinza bwe kituuka ku bino aga amateeka agabwe gonna bagacompromisinga kati ku ssaawa eno wetwogerera the child has no right to resist confusion oba has no right to be protected from confusion naye nga bakikola bakiraba nga kiringa bogamba omwana nekwegamba nga n'amateeka gakutunuulidde ne gavumenti ngekutunuulidde n'amateeka nga gakulaba n'ogamba omwana nti eno baafu what is this a basin say it again it's a basin naye nga ate kikopo kwegamba nobeera untouched notakwatibwako onakuvunana you go scot free and you go scot free naye nga oli ku mwana ogamba what is this a basin say it again basin say it 3 times abazungu omwana kati awo omwana talina na buyinza kubuuza bano ndi kanaye kumwe naali agadde okumanya kati kumwe ababiri abakyala bengenda nabo abansindika mu kagaali ani anzaala kati kumwe ani anzaala kubanga ku ssomero gye twagenze baatugambye nti buli mwana azaalibwa mukazi naye omukazi oyo ng'alina omusajja ebyo biri mu biology kati naku zino zawa P3 baba abatandise bisoma omukyala ndi ayingira mu kisenge naki n'omusajja kakati omusajja oyo nti n'abeera n'omukyala bw'ati era n'ateekayo ejjibwa wano mu kifo kino era bw'eggi ly'omukyala eyo ne libeera fertilized omwana ne lidda mu ovale ne liva mu ovale ne litambula nga lidda wano mu tube neriva mu tube nerigenda mu uterus omwana nakulirawo namalawo emyezi gye 9 ne baddamu ne bamufulumya n'afuuka omwana kati nali agadde okumanya bebyo ebinsomesebwa eri nawana ewammwe byaliwo byakolebwa era tukitwale nga bwe kyali oba byakyuka kati mwe mwanywa mu mazzi this child has no right to ask all those questions kubanga tibo kye bakola bana abazungu okwonoonera ddala oda ya katonda oba n'okuwakanya katonda bayinayo bebayita number 1 bakkiririza mu surrogate mothers gwe mukazi oba toyagala kufuna lubuto ofuna ebirungo ebiva mu mukazi n'ebirungo ebiva mu bbaawo kakati gwe n'okwata ago amazzi ne mupangisa omukazi w'okumuliraano ne mugandi kati omwana akulire mu lubuto lwo amubasitulire akulire ewuwe eyo n'akulire eyo mu lubuto lw'oyo omukazi bamala ne bamuzaala ne bamugaa nti hand over nga tannakwetegereza muweeyo mangu nga gwe tannakulaba tetwagala kumuleetera confusion kutubuuza nti oli ayanzaala yaddawa arrangement bagiina abazungu be bamu abo mbugonyifu bwabwe bagenda balina kye bayita spam donning abasajja bagenda ne badonatinga spams kati byogere situkyalina kyakola kati ensi yakyuse ne badonatinga spam kakati abaana amanya abo abantu abakazi abataagala kuzaala mwana ataliiko musajja agoberera balina sente zaabwe bakoowa okujogebwa mbu bakoowa okujogebwa abasajja ayagala okuzaala naye nga talina musajja kati ono omwana akule nga tanataata mbu tayagala musajja muleetako mpale mugundi yakajubi waliwo egundi gye yaleeta bo kati obalaga bagenda kwaluluza abaana
okwaluza abaana nga bolaba obukoko babwaluza batuuse side awo nga kigundi kinene nnyo baluza obwana gwe nogenda n'ogulayo kw'oyagala nga bwogenda n'ogula obukoko eyo na mention ekigenderwa kyayo kusaanyawo kye bayita institution gye bayita family banoonya kusaanyawo family bagimanyi nti family erimu amaanyi mangi agatayogere ekyo mukyala tayagala family Stan tayagala family Alice Beira kyali mu programu ye oyo mukyala eyapushinga ekintu kino ekyokusaanyawo family andi baagala okukolayo ekika ky'abantu baagala okukolayo ekika ky'abantu nga talina family sentiments talina kyalumirirwa akulenga muntu nsolo talina kyalumirirwa talina family talina mama talina tata nebwabuusa ennyonyi nebwabuuse bwati ennyonyi mu bbanga giwumuza ku kibuga n'ekikuba temuli muganda we temuli nnyina temuli ani yeyeka ali awo alinga kisolosolo alinga kompyuta baagala okukolayo ekika ky'abantu abo talina buli gwalaba agamba gwe nkutta mu lunaku lumu nze sina maama sina taata nebwenkwate mu nekubaawo amasasi siteebereza ndi waliwo mwanyinaze gwe nkubiddemu senga wange kojja wange tewali sina family baagala okukolayo ba muntu nsolo ebyo bitandise okuba juzi abasajja waliwo yavaayo n'agenda mu ssomero n'akuba abasomesa n'abaana kati ndowooza bye bantu bwe batyo abatalina sentiments abatalina feelings talina kyayagala kyakola number 1 talina yali amubuuliridde tali yali ayogedde mbulamu bwe number 3 ali independent mu mind ye teyakula kyetwala independent baagala independent mind baagala omuntu ayakula obukuzi teyakuzibwa atabuuliriddwa naye naye bakola byonna ebyo biri mu kuwakanya order ya Katonda biri mu kuwakanya ki order ya Katonda kuba Katonda buli kintu alina bwe yali yakitegeka Katonda yali akoze nti buli muntu anaazaalibwanga maama we ne taata we era omuntu oyo n'akuzibwa maama we ne taata we kimuyamba okukula ng'alina empisa kimuyamba okukula ng'ayogera olulimi lwa maama we kimuyamba akula ng'alina byakopye ku maama we ng'alina byayize kyekituyambye era kyekiyambye ensi eno okuwangaala paka olwaleero at home Katonda bw'ati bwe yali akitegese ti gwe empisa z'oyina ozijja ku bazadde bo n'ozipaasinga ono ku baana babala kalica gy'oyina ogijja ku bazadde bo n'ogipaasinga ono ku baana babala ensi bwetyo bwesobodde okuwangaala ng'erina kyeyini eyo kati bano abakulu kyebalwanyiza bagenda ebyo byamukama tugenda bisazaamu gwe gumu gwe basinziramu n'okulwanyisa obutonde kubanga olaba batandise okukola ebintu ebikolerere ebimera ebikolerere kimu ekikolerere bakali baagala abantu abakolerere baagala enkoko enkolerere enkoko etalina maama batandikira ku nkoko etalina maama etalina taata kati nebagenda ku micungwa nebagenda ku miyembe mutali nsigo waliwo ebintu byabwe byo gyetukomye okubirya gyetukomye okulya ebikoko byabwe wangi ne kansa gyakomye okweyongera kubanga ebikoko byabwe bikulira ku ddagala ekimu kati kikulira ku ddagala bikulira kuki ku ddagala buleira wiiki 6 obeera olya buleira wiiki 6 olwokubanga eyo bizinensi y'abantu katugireke tuveeyo naye nga amazima gali nti ensi eno yo weeneekoma tewali amanyiiwo kubanga eddagala ffenna tumanyi nti eddagala bw'olitokosa n'olifumba lifuuka butwa poison yennyini wangi kagala enkoko ya wiiki 5 erimu ogudagala ekyalimu eddagala libadde bagipika naye wiiki enyini balina libataddemu naye wiiki mwogisalidde ekyalimu eritokota lirimu lyetokota n'ennyanya ezisiise naye erimu ogudagala n'akatungulu kalimu ogudagala n'emicungwa gyogenda okunywa ku mmeeza gudagala likulidde ku madagala saladi bazifuuyidde n'eddagala nate bakubiriza birye nnyo lya nnyo saladi ebibala naye nga bazifuuyidde wiiki eyo bakende zifuuyidde amadagala gali kuli kemiko ziri kuli wenga otokosa nga zivulula ejjovu ng'ogandiriza saladi ate nomala noyongerako ne mayonnaise enzibu ziba nambisi
ebimu biba bibisi emu ina bili anga bibisi ebyebisi ebisinga okulibwa era bagamba nti ebibisi ebyo ninga babifuuyidde eggulu n'ayabifuuyidde yabadde ayagala ssente tomunyumiza babireeta ebigurini ebimu babireeta bikyaliko n'ebiddagala ebyeru ebyo bafuuyidde ebitanyanya kuliko ebiddagala ebyeru kati n'ogifumba kagamba emmeeza yonna n'ogiteegeka dining nga yonna ejjudde kakati ensi yeewuunya kansa omungi ennyo bw'ati avuddewa edda nga tewabangawo kansa edda ng'omuntu yawangalanga emyaka 9 adamu yawangalanga 9 enoka emeka misuseera mmeka nsajja banuwa Ibrahimu wakirikata yakunukiza 1705 tudde ne ku bajjajjaffe bishop bano tuyinza okuva mu beeyo bajjajjaffe myaka 10 nosanga inakotakota tashayina manyo mukamwa naye nga mulamu benga eno mu bayibuli bwe tubakeberako tulina be tulaba abalwalanga kansa nga tayogerwako wano kansa gye mirembe gino ava ku kyani yali atta omutala n'okumanya kansa gy'ava kansa ava ku kirwaki bano tebamulwala ebintu byetwepakidde BGMO bano abakulu bafuba kutabulatabula nsi eno yonna bafuba kutabula nsi eno balabe nga bagisaanyaawo naye ate nabo tebagenda kulama tebajja kulama nabo tebagenda kati ye Katonda ali eri mugulaga ndi mwekube bomu mbalaba mwekole bomu mugyekube nze mbalaba wano wangi baga bajja kubuka bagende mbu bakoze yabo mu bbanga eyo bana wangala emyaka bajja gitulekera kakati bannaabwe abatusooka okubikola batulage gye babeera abasooka bikola emyaka 100 years ago batulage babeera mu nsi ki nabo bafa ate kakati bano kebagassemu olupanga bajja kufa mangu ate olupanga kati lusinza okutta abantu kubanga wano bakulaga binyuma nnyo nga bakyali bavubuka kubanga babifunamu ssente ne pressure essanyu eryokumanya nti bajeemedde Katonda kalo kiwulidde naye bakulaga abakadde baabwe gye basiŋŋaanibwa bakulage abakadde baabwe abalina emyaka 5 abaabibasookamu wangi aba wakuyoola buyoozi pampa pata tezikwata akabina kayonooneka mubiri gwatabukatabuka gwonna jukira abamu kati abamujjukira bamira nagadagala gano ga homonizi bamira homonizi bw'aba ayagala kufuuka mukazi bw'afuna ebbeere mbwagire kino ebyo byonna byamira ebinaamuwa kansa ebidagala byeyepakira bw'afune homonizi bw'akyusa eddoboozi kyokka musajja alina n'ebirevu omulala yes madagala bamirakyusa eddoboozi kati ye Katonda alina watuuka n'abeera eri mu ggulu naga naye agantu gano ndoza kangaleke kankoleki agantu gano kangaleke gakoleye kubanga balemererwa okusiima ebyange bye nabakolera ne beekola ebyabwe gwegenda mu kitabo ky'Abaluumi agamba nti Katonda yabawaayo yabaleka naye kano kakulu nnyo nga sinakavaako Katonda agamba nti yennyini bwe batandika okukola ebintu byabwe ebyo nagamba kambaleke mbawe eri obugwagwa bwabwe bubazikirize Abaluumi omulabye Abaluumi mulabye emu mmeka emu 10 mmeka Baluumi mmeka 24 emu 24 yes agambye ati Abaluumi emu 24 Baluumi emu 24 agambye nti Katonda kiyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe naye lwaki olowooza tovudde ku 21 ne buva ku 2 bijja kukijjayo nnyo baleme kulowooza nti ffe twabiwandiise mu bayibuli baleme gamba nti ffe twabiwandiise bategeere nti bibaddemu tugenze mu Baluumi kubanga ebibi ebitalabika okuva ku kutonda ensi birabikira ddala nga bitegeerwa mu bitonde obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe babeere nga tebalina kyakuwoza kubanga bwe baamanya Katonda genda owuliraawo ne batamugulumizanga bwe baamanya Katonda ate ne batamugulumizanga nga Katonda newankubadde okumwebazanga naye ne bagoberera ebitaliimu mu mpaka zaabwe omutima gwabwe omusirusiru ne guzikirizibwa olw'abirimu bwe beeyita ab'amagezi songa basiruwala ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo
okufaanana ekifaananyi ky'omuntu aggwaawo pulidde n'ekyebibuuka ekyebirina amagulu 4 n'ekyebyewalula pulidde olwabiri mwenya lugamba nti Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu muti owulira mukulu Segawa bwe bakola ebyo byonna ye Katonda n'abahanding over n'abawaayo Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe okwonoona ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka kubanga amazima ga Katonda baagakola batya baagawaanyisaamu obulimba pulira ne basinzanga ne baweerezanga ekitonde okusinga omutonzi pulidde eyeebazibwa emirembe n'emirembe pulidde Katonda kyeyava abawaayo eryo okukwatibwa okw'ensonyi kubanga abakazi baabwe bali boolabye abakazi boolabye wali mu butabo kubanga abakazi baabwe bawaanyisa ekikolwa kyabwe eky'obuzaaliranwa ne bakifuula ekitali kya buzaaliranwa era abasajja bwe batyo n'abasajja nabo bwe batyo bwe baaleka ekikolwa eky'omukazi ekyobuzaaliranwa abasajja baddemu awo okatabudde olwabirimu omusanvu era abasajja bwe batyo bwe baaleka ekikolwa ky'omukazi ekyobuzaaliranwa ne baakanga mu kwegomba kwabwe bokka na bokka abasajja n'abasajja nga bakolagananga ebitasaana era nga baweebwanga mu bo bokka na bokka empeera eyo ebeesasula eyasaanira okwonoona kwabwe olw'28 era nga bwe batakkiriza kubeera ne Katonda mu magezi gaabwe nga bwe batakkiriza kubeera ne Katonda mu magezi gaabwe Katonda baamugobamu mu magezi gaabwe Katonda yabawaayo eri omwoyo ekyatuteye kuwulira kigambo kuwaayo Katonda yabawaayo eri omwoyo ogutakkirizibwa kubanga tugojja kwebuuza oge n'ensi mukuluka gwa Segawa moderator oyinza okubuuza ensi etuuse etya wano weeri ensi esiri wadde etya neetuuka weeri yatuuka ddye wano agambye yabawaayo yabijjamu enta n'agakamba weeyo kasita babitandika kubanga Katonda bwakutegula ebbinika eyo kya edda ewaffe mu kyalo wayavulanga okwate ku bbinika ne bagyongerayo n'oyavula okwate ku bbinika ne bagyongerayo n'owayavula okwate ku bbinika ne bagyongerayo omuzadde ng'agamba nti kati wategera omusajja alina amagezi ng'agamba mugireke eweemwoke akwateko awulire bwebeera Katonda ataasiza ebintu bingi nnyo ne tusigala nga tulemeddeko okukwata ekkuba eddala yatutaasa amataba gambi bingi nnyo temukola kino tujja kikola temukola kino bbinika nagenda ng'agyongerayo gwe noga nja gikwatako kati naga nti kati waddeyo gikwateko kati Katonda aga nti kakati mbwammwe kambaleke mu byekole ndabe gye mumalira kati ye pozisoni ya Katonda abantu badde bali mu kwebuuza bagenda ye Katonda asirisa atya okutuuka ku kino ebintu bino byonna nga byapeninga ng'omukazi agamba mukazi munende kati gwe oli mukyala wange oli habi wange you are my habi omukazi ng'agamba mukazi mune naye nga naye amanyidde ddala tebalina ngeri gye bagenda kuzaala kubanga oda ya Katonda bagivuddeko nti omukazi okuzaala anaabeeranga na musajja bagivuddeko kati omukazi agamba mukazi munne ndeka twogereko ekyo moderator kujja kumugamba yaga kusooka ku breaking sigera ku breaking naye waliwo ogundi gyabadde bagamba nti wetwogerera kati waba information mbu bigundi ebyo twamanyanga gundi z'abaana bampa z'abaana pampa mbu naye kati mu masupermarket gundi z'abo abasiyazi pampa n'ennapi ebyo mbu bingi nnyo ate bitambula nnyo kitegeeza obubina bwayabika ebyenda byavaayo pupa ayiika buyisi atiiriika katudeyo negitubadde bali ekamanyire nga bategedde oli akamanyire mwongere okuteesa bambi mwongere okuteesa mbalaba bambi bavikita nowakimukooli Katonda kitegeeza kijjayo bulungi omulinde Baluumi kati Baluumi ono kyemwagalirako mwagala olw'ensonga eziwerako Baluumi ali mu ndagaano mpya waliwo school of thought waliwo school of thought naddala mu basiyazi ababulizi b'enjiri
abasiyazi ba pastor bishop totabula bintu abasiyazi bamanyi nti mu ba pastor mulimu abasiyazi ba pastor pastor kitegeeza wano e Uganda ewali abeekweka nenga nabo webali wano e Uganda webali nenga beekweka yetayogera naye osobola omumanya osobola omumanya first of mwaka ku mwaka tolimuwulirako ng'avaamu yadde statement neegyo egamba ebisiyaga bibi ekyo tolikikola tolikiwulira naye tebeepublisinga era ne bwemugamba nti negundi obiryaga nja kuwaabira kubanga baagala okusigala nga eri baagala okusigala nga balina obuwagizi e Bulaaya ate era nawano baagala okusigala nga naawe obassaamu ekitiibwa kakati abaawano bakyekweka abaawano bo beekweka kati ate eri e Bulaaya wali abateekweka by then ndoozi e Bulaaya ngenze wala nawano e Uganda twalinawo bishop Mulamba oba gwe bayitanga Senyonjo something like that yalina wa Church of Uganda ye yavaayo n'aga nti nze mbiwagira naye etitle ya bishop agyereseeko oba gwe obadde otidde nnyo bwegambye nti wali ababulizi b'enjiri oba abapasita babiri ye title yagyerekako Senyonjo n'agamba mbiwagira kati abo ababiwagira bo mu Bayibuli banoonyaamu ennyiriri ezibayamba okusigala nga bali relevanti nga basigadde mu Bayibuli nga weebali bazirina balina ennyiriri zaabwe bunyiriri bwabwe banoonya ne babugattagatta basigale nga Bayibuli agisigaza mu ngalo nga ne kola agiina mu bulago kola agiina n'eggandula alyambadde nga bakyamuyita bishop naye bw'ogenda omuchallenge nga neesebo ebintu bino byowagira oba byolya Mukama nga yabigaana ng'akugamba nga balina ideology ne school of thought bakugamba nti yabigaanira wa bakubuuza nti waawe yabigaanira kati bw'obagirayo lunyiriri mu ndagaano nkadde noga naye mwe temukiraba nti ne mu Bayibuli Sodoma ne Gomora Katonda yakikolezaako omuliro n'akyokya n'akisanya ngo alaba kiri beyond repair gwe temukiraba nga gandi ebyo byolese bya ndagaano nkadde yadiba ebyo byolese byaki eno endagaano nkadde ate n'ekirala mwabisoma bubi n'ekirala mwabitegeera bubi nti kubanga kati mwe kyemutategeera lwaki Katonda yayokya abantu b'e Sodoma ekyokwokya tebakiwakanya baga naye lwaki yabookya kyemulina okutegeera teyabookya lwakubirya lwabutaba friendly baali hostile eri abagenyi tebaali friendly eri abagenyi baali tebamanyi kwaniriza bulungi bagenyi abagenyi bwe bajja wano abamalayika abakyala ate bo ne babagolokokerako ekiro ekyo nga baagala kubasiyaga kakati eyo tebakwata bulungi bagenyi tebayaniza bulungi bagenyi kyekyanyiiza Katonda n'abookya naye teyabookya lwa kintu kyabwe kiri teyabookya lwa lupanka kati naye naawe bw'oba oyinamu oba tolina bulungi magezi noga nti amiina nobirekaawo bw'oba oyinamu amagezi agalizoninga Bayibuli n'obabuuza nti tugende empola kaakati bw'oga nti yabookya lwaba yabutayaniriza bulungi bagenyi twandyagadde okumanya bo bano abagenyi ki ekyali kyabaleese baali bazze kukola ki kola ki kyekyabaleeta abagenyi baali bazze kukyalya luti emboozi tugiraba eva eri wa Ibulayimu gye basooka basooka wa Ibulayimu gye baali emmere abagenyi abaali bamalayika abasatu Ibulayimu namugamba nti tetugenda kola kintu nga tetukubuuliddeeko kubanga oli mukwano gwa Katonda akabuga gye tugenda waliwo akabuga kano akaddako akawane gye tugenda Sodomu nefukazibu obubi bwabwe bulinnye ne butuuka n'eri muggulu tuba tuli eri wa Katonda n'okuwunya buwunya buva eno ne bunuuka omukka gunyooka eri ne guwunya n'okuwunya kati Katonda agambye tujje tukole final research ku kabuga ako tumuwe report ku kibuga ekyo Katonda bwatutumye Ibulayimu n'agamba naye akabuga kemugenda okwokya wait a minute akabuga nga kali mu muganda wange lutti akabuga muli muganda nga mugenda kukwokya mutya banna mugenda kukikola mutya teyatugenda kazikiriza naga mulindeeko kakati singa mubeeramu abantu abatuukirivu nga 50 era munaakwokya nabamuga nti 5 okusinzira ku principle z'omuggulu bwe muba nga muweeramu 5 bayintaseesa abasobola okukeegayiririra Katonda ayinza obutakwokya naga nti awo nno kale nayongera okubawerekera bwe yabawerekera luti manya Ibulayimu bwe yabawerekera
najjukira nti ataano tegaliyo kuba ne yali akamanyiiko yali amanyidde akatawuni kakononefu nnyo kavunda dda kakati naye ate bwe babanga ana naga nekwana tuyinza okukalekawo netutakooca Ibulayimu najjukira nga naana tegalimu kali akabuga kaali kafu nnyo kaali kayonoonekanyinaga naye bwe mbeeramu asatu n'asatu ne bamuga naye n'asatu tuyinza obutakooca asatu mwegali bannanga abantu balinga bafu nnyo Ibulayimu abayinga time naye nga bwagira bwabirowoozaga naye abantu nga bafuwa ate bwe gabeera abiri story tugimanyi ffenna ku nkomero n'abuuza naye bwe mbeeramu abataano bamugana abataano batuyinza okukalekawo naye baatuukamu ne bakola research nga n'abataano tebawera n'abataano mu kabuga nga temuli bonna abantu abalimu nga bakonsentinga dda bonna nga n'abakulembeze bonna nga kyebalimu bonna city administration yonna ng'eri party police ng'eri forces nga ziri party ebyo njaku buli ensonga lwaki bwente bwe mbirowooza bonna baali baggwawo kati yo ekyo ndoza kiyanukula bannaffe kye bateekawo ekigamba mbu ekyayokesa akabuga ako tebyali bisiyaga bakokyala kubanga baali tebamanyi bulungi kwaniriza abagenyi baali hostile eri abagenyi kati okusinzira ate byetwakakulaga katonda yaviira ddala gyavudde mu ggulu ne malayika wa mukama najjiramu omutambulira okubeerawo kwa mukama waffe ne bamalayika nga bwe bali omugatte malayika basatu ekyabaleeta jukire ne wa Ibulayimu bavaayo basatu malayika wa mukama ye nakola atya naddayo bano ababiri ne babasindika bagende ku missioni eyo ne batuukayo ne bakola study kabuga ne bagenda basule wa Ibulayimu bakole ddala study ekizibu we kyajjira bano abasiyazi baali babalabye dde entambula yaabwe ne bamanya nti bano bagaayi bali virgin obubina bwabwe bukyali intact babetegereza tebasiyagibwangako kubanga entambula yaabwe eragira ddala nti balina obubina buli intact tebalina pampa mabega entambula yalaga tebalina pampa entambula neraga tebalina nappi simanyi owulira kakati nebagenda abaabalaba bonna nebaga nti kino kibeera kitya mu kibuga kino bano bavuddewa wano mu kibuga tulinawo atambula bwatyo wano mu kibuga tukyalinawo omusajja atambula bwatyo nga alaga nti akabina ke kali intakiti wabeerewo abagoberera wabeerewo abalinnya akagere otegere bayingidde mu nnyumba yaani ekiro tulina kibatuusaako fe wane waffe mu tawuni yaffe tetusuzaawo muntu ng'ayina akabina akali intakiti akatatuusibwangako kibambulira buli asula wano mu katawuni kaffe akabina ke katekwa okubanga katuusibwako dde ekibambulira simanyi owulira obalabye ssebo mulumba yewunyiza nyo ojuya ssebo mukama ne bimukyusukkako owulya mukama ne bikola kya ne bimusukkako ebyo kakati njagadde kulaga lwaki njagala olunyiriri olw'Abaruumi ekinjagaza olw'Abaruumi nti ate luli mu ndagaano mpya nti eri emabega bali abakulu basomesaayo bagezaako okuvulugayo naddala bano abaasigala nga bambadde koola abaasigaza bayibuli mu ngalo nga baagala okusigala ng'eno mu indasitule y'obulokole gye bali balaga nti katonda tebamuyinaako buzibu Sega obawulira mbawulira ugobadde webunya nti nembabulizi b'enjiri gye bali ne bayibuli bakutte ne bayibuli bayina kubanga eno bayina bye beegombayo yukira eno nayo strategy bayina bye beegombayo eno tebasobola kuvaayo basigala beekutteyo eno bayina bye beegombayo ensiri tosobola zigoba mu nnyumba ng'ate mwe muli bezinonamu omusaayi ewamma wadde waliwo ensiri ezibeera eri mu mwala ezibeera mu mwala ne mu lusaalu naye ezijja mu nnyumba nazo zirina kyezaagalayo ziga ne kakati otugoba mu nnyumba bano omusaayi gwe balina gwonna gwonna ani agenda ogunuuna tulina okusigalayo okitegedde kati yonna gyebali era tobalowoozangako nti waliwo industry gye batalumba buli industry bagirumba gyebali Bishop tufunze olwakadde akadde kalabika nkatulidde wejjokolera tulabike nga tufunza ebigambo ebisembayo wadde wano bakwebaza Victor Kyotira agamba Bishop David Kiganda webala okusomesa asizide Kyotera selector yebali nnyo obulire so kati ekinjagaza Baruumi oyo kiri mu ndagaano mpya kubanga bano abakulu bakugamba nti ebintu bino mwe ba Kiganda
muli ignorant and illiterates. Okay, temumanyi Bible, temumanyi na kumanya nti ebyo ebyendagaano enkadde byali byandagaano nkadde. Waliwo abakkiriza nti kituufu Katonda bali abookya lwakulya Ebisiyaga, wali abakikkiriza nti Katonda yabookya, naye wali abagamba nti bali baali bezi hostile. Kakati bonna ne bafundikira nga bagamba naye ebyo bimuleeta byonna byandagaano nkadde, mu ndagaano mpya tebiriyo. Kakati wuli mu ndagaano empya baluumyemu otandike lubadde lwakumeka? Lubadde lwa 20 gye twatandikidde. Ne tukomye ku lwakumeka? Tukomye ku lwa 27. Abirese tabikondeminze, alaze nti baamala ne babikiriyalinga. Alaze nti baamala ne babikiriyalinga. Omulizo mbamuyita John Hagee yagamba bw'ati. Yagamba God will punish America. If God will not punish America, then he will have to come out one day and make a statement of apology as to why he punished Sodom, why he destroyed Sodom and Gomorrah. Yali muchoyo. Yali mu America. Ajali yokatya. Omubulizi ne kati akaddiye. Yagandi Katonda bw'atalivaayo kubonereza ab'omulembe guno abakoze ebintu ebyo, then Katonda ajja kuba ate alina okuvaayo yeetonde naddala okusinga, alina okwetondera ebibuga Sodoma ne Gomorrah okwokya abantu baabwe be yayokya ng'ate abookera ku kintu abookera ku kintu ate kye yamala n'amala n'akitongoza, kubanga abakulu bano balina ideology empya gye bagenda basaasaanya. Omanyi bino ebintu bitambulira kwa ideology ez'obulimba, bakonkokutinga bayiyayo ekirimbo ne bakireeta ne kitambula. Kati ekirimbo ekirala ekiri mu ddiiro olwaleero bakugamba nti ensobi eno teyatandikira ku bo. Ensobi eno ey'omusajja okuwuliranga awuliranga omukazi naye ng'alina ebirevu naye ng'ate ye munda awulira mukazi, mbwe ensobi eyo yava ku Katonda ng'atonda, ye yakola mixture up eyo. Mbu Katonda bwe yali ayingiza emyoyo mu mibiri ng'agipaakinga nga bugamba nti omaze okukola wa amabokisi ogatadde awo, otadde awo amacupa, ecupa za Coca-Cola n'ecupa endala za Pepsi Cola. Kati noddira ate juice gw'olina okuyiwa mu cupa ya Pepsi Cola n'omuteeka ate mu Coca, n'omuyiwa mu gundi ka Fanta gw'obadde olina okuyiwa, kale tugamba twogere company emu, juice gw'obadde oteeka okuteeka mu cupa ya Coca ate n'oteeka mu Fanta. Mbu Katonda eyo ensobi yagikola bwe yali ayingizaamu emyoyo olw'obwangu bwe yaliko, olw'obwangu bwe yalina. Kati waliwo ate emyoyo gye yakwata n'aguyingiza mu bokisi, omwoyo nga gwa mukazi, mbu n'aguyingiza mu bokisi nga ya musajja. Bw'ate n'akwata ogw'omusajja n'aguyingiza mu bokisi ng'ate ya mukazi. Obuzibu bwonna kati muffe tabategeera, naye bo batondebwa bwe batyo, muffe tabategeera, bo batondebwa bwe batyo. Katonda Yesu be ideology naye tambula gye Katonda abavumi banagamba nti nga basiriwala sebe naye Katonda bakimuteeka mudda, obadde babamuleka bakimuteeka mudda ndi ekizibu kyava ku ye yayingiza. Mbukakati kyekireetera bambi gwe wadde omusajja olabanga omusajja omulaba alina n'ebirevu musajja, kati gwe mulaba atunulanga musajja naye bolaba atandise okwemoola. Yes Moses, you know Moses, kati gwolabako ebirevu naye eri munda ingini nkazi. Mbuyejibale kati n'abakazi nabo ndozo terubala bana bayita batombo bano lesbian, abakazi ababangalala obunankano bubegabega n'obuviri ne babusalirako ddala n'akulanga ayagala kubita kyakula sajja bakyakula. Kati mbona yiye kyekizibu kyalina eri munda, wadde gwe nkumulo bala mukazi alina n'amabeere naye mbwe eri munda yingini bamuteekamu ya musajja. Kati yagamba si kizibu kye, si yakitandikawo, si yakikola. God is the one to blame. Kati sebe ekyo nakyo bakiteeka dda Katonda, oba alivaayo n'akyenenya okubatonda ngeri munda ataddemu yingini endala, simanye kiwulidde ekyo nakyo kitambula. Bagamba these people were created like that. Awo ndowooza mukulu Sega nga sinnamudiza kazindaalo we tulina obuzibu tudiringa n'abantu abamanyi okuyiiya ebirimbo ne babikonkoctinga
bakonkoctinga obuli ekirimbo ne bakikasuka mu society ne kitambula ne bakonvinsinga bannaabwe naye ng'ate deep bw'obanoonyereza mu background ebyo byonna by'owulidde njogera babiconcoctinga ne babitraininga nga kati bwolabye batandise yakuba abaana ababato nga bwolabye obwana obuto babutandise batraininga kati eri emabega babadde batraininga bwana bwa myaka 10 ne bakatraininga bye kanayogera mu bantu okujustifyinga ensonga yaako gweyogera bwoti nze nali awo nagenda okulaba nabulabe South Africa nali ku TV nembulabe South Africa bwana wa myaka 10 nga buwa obujulizi nze when I was there I started to feel that I'm not attracted I'm not sexually attracted to women. I feel I'm attracted to the same sex. I felt that I'm attracted to a fellow boy. Bo batendeka bobadde kubuuza kiki ekkanisa kyetaakola kati sebo tubyogeddeko kapapajjo olwaleero naye ekkanisa ekimu ku byetaakola church do not mentor these people mentor. Church do not disciple these people disciple. Church do not train these people to train. Obudde bukuweddeko mbadde ngenda kuwaayo akamu ku bukodyo bwabwe obw'amaanyi ennyo nga nako baakajja mu Bayibuli. Tujja kudda nako dokita. Akakodyo nga kamaanyi kakozesa nnyo mu nsi yonna naye nga nako baakajja mu Bayibuli. Bumpayi dakiika emu nkwogera olunyiri lugamba Yesu yagamba bw'ati. Yesu yagamba bw'ati mu kitabo kya Matayo. Yesu agamba nti bwe mugendanga mu kibuga kyonna nga mugenze mu kibuga munoonyeemu omuntu bw'ali asaana munoonyeemu asaana eyo y'emu ku principle Bible ekkanisa zeesinza okulagajjalira era zeetakozesa kati baate baakironda ne kifuuka kyabwe nebakikozesanga tuulu yaabwe yamaanyi nnyo when you go in any city eno yali solo winning strategy eno yali solo winning strategy agamba naye buli kibuga kimunayingirangamu osoma kitabo ki nsoma Matayo 10 Matayo 10 ole 11 Matayo 10 eno yali evangelism and solo winning strategy. When you go in city, when you go in any city, ekimu ku byoteeka okusookerako Yesu yali akyogedde wano agamba ati bwe mugendanga mu kibuga agamba nti naye buli kibuga kye munayingirangamu oba mbuga munoonyengamu omuntu bw'ali asaana musula omwo find him who is worthy musulanga omwo okutuusa lwe mulivaayo bwe munayingiranga mu nju mugira musenga enju ne bwokomaawo eri bagambye bwe mugendanga mu kibuga oba mbuga oba mu tawuni yonna gye mugenzi nga tonnatandika crusade yo nga tonnatandika chachiyo nga tonnatandika kikututte sooka onoonye omuntu gw'olaba alina influence oyo gwe bayisa asaana noonya alina influence noonya omuntu nga bw'ayogera abalala bonna bawulira nanya omuntu wawerinnya si nsonga takkiriza kyokkiriza ne bwaba takkiriza kyokkiriza naye noonya engeri gy'omupenetratinga noonya engeri gy'orabinga shoda naye noonya engeri gy'otambula naye wangi for purposes of acceptance bantu bakukkiriza kuba ye bamukkiriza for purposes of endorsement munoonye gw'olaba nga bw'ayogera abalala bawulira mu buli industry mu politics mu byeddiini mu masomero munoonye ku kyalo noonya kyobola batagetinga nnyo abantu abanene baba batagetinga oluusi babawa sente not necessarily nti bagenda mulya nti naye bagenda mulya baagala akoleyo statement ng'ebafevalinga nga bananywerako amazzi kati statement etrendinga mu nsi yonna ogimanyi ennaku zino statement etrendinga ya paapa yakoze statement age nti mulikirawo okulowooza nti babeera bamenye mateeka ekyawo awo bagenda kunywerawo amazzi mu mwaka nga mulamba awo bakubye akalulu paapa okikoze paapa ekyo kyokoze kyetuba tukwalamu kyokka ne bwotalya fe tuba tukwagalamu ekyo aye tolowooza nti basookedde ku paapa emyaka 7 egiyise statement efaana bwetyo Bishop Desmond Tutu naye akafa South Africa yakola abadde akola
izo bwezo zabadde akola yagandi niba ne bantu mwe mbadde ki bakoze musango ki iryo dembe lyabwe bo baagala omuntu omunene akola statement kakati bogenda okutundira strategy eyo yali eteekwa kuba ya chaachi echaachi negiragajjalira Yesu yali agigambye chaachi lwa nsonga nti ogenze kubulira njiri kannabulemu ogenze kubulira njiri Raakayi ogenze kubulira njiri Kamwenge nga tonnatandika kubuulira kwatagana ne meeya owekibuga meeya yabakutunda ne bwataba mulokole dikatambulemu naawaawo bwe kiba kisoboka musule wuwe kitegeeza nga temunawangula myoyo gyonna gyonna egiri ku kinulu ekyo musooke muwangule meeya meeya ye muwangule weebale nnyo kubago bakoka bano abavubuka b'okukyala abavuma abantu nga mutadde wali crusade agamba mutwale eri musiri wala twabako abalokole mutuwogganira waliwo agenda okyogera nga ayabayanjudde ayabayanjudde chairman wa district DPC yali awo yaga nti njagala okutwala omukisa guno okwaniriza abalokole mu kitundu kyaffe batandika lwaleero bagenda kuwulira enjiri okumala wane wiiki namba bane mbakubireko mu ngalo waliyo omuyaya agenda okumira wali agambe nti temutusiriwalira ku waliwo agenda okyogera kati Yesu principle yajogera agitegedde naye ekkanisa yali egikozesezaako ffe bwe tutuuka ku kyalo gye mugenza okubulira enjiri gye mututte crusade kasita mufuna akazigo we munaasula ewa sisita Namwanje kaakati ate awo nga mutandika okubuuza emiti gya kalitunsi gyo tuyinza gigulawa n'embaawo nga bagamba nti bulaza z'abandola oyo yagimanyi naye nga bulaza z'abandola gwe babagamba agenda obatambuza ku kyalo ng'abalaga ebintu gye bigulibwa ayambadde siripa emu ya kitundu endala ya bbulu endala myufu ate myufu ya kitundu ebikootikooti bya ngerigeri kakati yabatambuza ku kyalo si influence yokka bamulabanga mulalu wali ku kyalo mulalu bagamba yavaako waya kati ayavaako waya gwe mwekutteko yabalaga nti wano batunda enku kati ate mujje mbalage gye batunda embaawo kakati kwegambanga ab'okukyalo nanga bagandi bano bazabandolo babalokole yabajjeewa zabandola betabulirirwa zabandola tabulirirwa sebo yaleese abalokole ayina abalokole bazabandola yaleese abalokole sebo yaleese abalokole bamuwadde ne kooti awo sebo zabandola bamuwadde ne kunga w'amaanyi yafuuse w'amaanyi kali mwe mulowooza ate n'okwewana mwewana mukwata akazindalo akawungeezi kuba kati ayasoose okulokoka yeza abandola gwe mulagayo mu bantu neza abandola wuno yalokose kati balinga balire nti Katonda wange ene ddiini kati omuntu agiyingiramu abeere ddala nga z'abandola kweganga nange nyingira ebyo era babuulira abo baz'abandola era abo bebawangula kati nga nange nyingira ebyo nze ndikulevu era ndoza z'abandola yabadde alina okulokoka kubanga era bwe yabadde yafaafaagana dda emizimu nze gyali ginyi nze ndiko olubaale era z'abandola yalina lubaale alina ebyekika ndoza olaba kati that is bad marketing eyo ye bad marketing y'enjiri who do you identify with nga wakatuuka mu kitundu ani gw'osookerako ani gw'osookeddeko oyo akwanjula omaze obbalaga nti product yo bwetyo bwefaanana eyo ye branding okoze branding olaze oyo serebu wamwe yerevu yamwe kwemuli kuba mu marketing ekyo tekikkirizibwa mu marketing bw'oba onootunda olugoye lwonna olina kulwambaza celebrate gwe bakkiririzaamu level kwali nabo ko balabira olugoye olwo era balugula bw'oba oyagala okutunda ekkutiya ogikolemu ekkooti ogiguze abantu tonoonya mwavu yaba ajambala gwe noonya omusajja oba omukazi omugagga gwe bakkirizaamu kibuga gweoba onoonya gweoba ojambaza kati omuwe $1,500,000 we ya business $1,500,000 mugenyi njagala onyambalire ejaketi eno gyentunze mu kutiya akolera akatale kakati ajambale omugenyi gwenda jambala emyezi 6 gwe bwoba okimaze mu marketing ekyo bw'okimala genda okole container z'ekutiya 10 genda okole container z'ekutiya 10 oziteeke ku market kati yeyo ku byefaananyi abiteeke ku Facebook ng'ajambadde bw'ati olaba obungi bw'ekutiya z'onootunda ate ng'ozitunda ku bbeeyi marketing bwetu bw'ebeera etambula ani yakoze endorsement ani ya endorsinze kati Yesu yali akkiriza mu kintu kye bayita endorsement nti enjiri bwe mugitwala ku kyalo ekkanisa bwe mugitwala musooke muzuule agenda okuba endoosinga kati ekyo church terina kyekimanyiiko tekitegeera yeekola birala ate kati ate bano abapanka abavuzi b'olupanka ate ekyo bakitegeera nnyo
bali strategic nnyo kyobola mu ggwanga bajja batagetinga ani ayogera ne bawulira namba emu yaani waliwo ne sente zibasobola okuwa nabaga gwe tezikuwadde gwe sirika busirisi ate gwe yogera meya tukoleyo statement honorable gundi kola statement yogerayo akagambo awo yogerayo ekintu musuma muyozi simulumba tebiggwa ebya bishop tebiggwa baba ne batanse waliwo agambye bishop naffe tukwetaaga ekyotere eno ojje otusomeseeko live nga tukulabako bwatyo bwasabye kati ebya bishop engeri ebitagulwa so siibula weewaawo ddala ebirungi biggwa byokya wedde mu kusande bwetyo bwebeera era tumanyidde ddala nti buli kyetwogeredde wano kigasiza obulamu bwo kigasiza eggwanga omulembe gwe tulimu we gutuuse kati n'olwekyo mikwano gyaffe abazadde tuleme okwesulayo gwa nagamba let us do our part, let us do our work as parents kubanga abasajja batusensedde nga bwowulidde abasajja batusensedde n'olwekyo we have to go back to the bible tusabire eggwanga lyaffe mukama atutaase mu linnya erya yesu obudde bwe butukoze obubi naye nga tubebaza kubanga mubadde naffe mukama bwomunyo omukisa ogw'amaanyi wedde mu kusande gizigirire abantu ab'enjawulo kubanga bino tubyetaagira ddala badde musumba Moses Mulumba musumba wa Christianity Focus Center tuli na bingo kukuba erigenda ku Trinity College bw'otuuka ku Hamps ezisooka ku Trinity Road ekipande ojja kiraba otutuukeka mu Christianity Focus Center bw'obanga onoosaba naffe olwaleero service esoose yatandise saa 2 so nga tegenda kugwa ku ssaawa 4 ate nga 4 paka 7 tulina service eyokubiri omwono bwe tugenda n'okusabira abaana nobasiiga amafuta badde ku ssomero tubasabire nga bw'owulidde tulina okubasabira abaana bagenda kusoma tubasindika ku masomero ag'enjawulo n'olwekyo we need to pray for them seriously twebaza mukama bwennyo omukisa tubagaliza Sunday ennungi mwebale nnyo mweraba tweyanziza mikwano gyaffe alungi nga ndeeta bishop atusiibule waliwo mikwano gyaffe Vikita Joakimu ono ali bambi eri laka Kirunda Maliga neighbor wange kubanga ono bwabeera Kirunda Maliga nze ndi wali Kijuna kwova n'ogenda ewaffe ku graining oba okiseewo Kijuna ali mu graining awo graining bakiyita bambi message nyingi nnyo bambi ono n'agamba nti Justine Nakimera agamba nti kyokka omuntu n'asigala ng'agamba mbu Bible kitabo nga ebirala byonna ng'ekitabo kyonna ebirala naye nga kyogera ku biriwo ebyaliwo n'ebigenda okubeerawo bambi ono bw'agamba kigambo kya Katonda Bishop abasinga bakwebaza bwebaza n'abatanzi Stella agamba Bishop webale nnyo Bishop ono akwebaza bwebaza makula tukoze tutya abaana baffe ku masomero bwatyo makula bw'agamba Linda Stella nawe bwoto kwoli bambi tukulabye bangi mukama abawo omukisa mwenna ababaddeko mukama akibabalire Kabanda Selector ono yakusabye ogende kyotera omulabirize obudde tebukyanza kutumulala obudde bulaka buweddeyo Daudi Kiganda gegange mbagala nnyo batumidde nnyo mukama abatuweera omukisa mwongere otusabira okwongera ndowooza oba oli awo mu mulembe gwaffe guno naffe okukolako kye tusobodde okukola okuteeka ettafaali ku mulembe gwaffe guno tubalibwe tutwaliwo musumba gwali eyo mutiitiizi ng'otya nnyo musumba gwe bambi olwakavizako bambi kaviza kakutiisa mambi sente z'abazungu eziva ebweru zikutiisa mbu bayinza zikuma mbu ebizimbe bye watandika ne biyimirira mbu bambi bayinza okukuma visa kasita tulina visa egenda mu ggulu ey'omuggulu yo tugirina katwogera amazima tusule enjala abantu batukyawe tusiimibwe Katonda kubanga Bayibuli ebuuza omuntu kiri mugasa kitya okulya ensi eno yonna n'agimalawo naye ng'afiiriddwa omwoyo gwe twogere amazima obanga toli omu ku bo bw'obanga toli omu ku bo amazima googere okujjako ng'ekyakuleeta oli ejenti waabwe nga be baakutusonsekamu era njagala kukubiriza abantu abakristaayo ku mulundi guno abakristaayo beeveemu batandika okubuuza bapasita baabwe nti pasita oyimiriddewa Ebisiyaga ndiddako ssebo kankyogere ate waliwo bwe basumba ku mpaka waliwo bwe basiba mu kyaki waliwo abasumba nga ye asumba endigazi
nenga omukrista tana lukusa kugenda wa pastor kumulaba nabo ate kati yakusumba atya nga tolina lukusa lumulaba nga tomutuukirira pastor kitegeeza taata pasi ekigambo pastor shepherd kati shepherd ate alimirwa atya okubanga endiga tesobola mutuukirira ate oyo yabeera shepherd omuntu akusumba ate nga tosobola mutuukirira yadde omubuuza ekintu okiwulidde nolwekyo nze abantu nga bawadde amagezi buuza pasitawo nti naye pasita twandyagadde okumanya eggwanga lyonna lyogedde gwe nga tonnayogera pasita oyimiridde wa ku kigambo kino ekyebisiyaga wulira tono kyataddemu ekyesimu andi wulira kikolerwa bulungi tokikola lwa bubi kikole lwa bulungi mugambe nti pasita gyetuyitira eyo mugambe nti pasita Kagwa Segawa gyetuyitira eyo omanyi nga gwe man of God wange gwe musajja wa Mukama nze yekka gwe manyi gwe hero wange naye gyetuyitira bwenjogera abantu abamu tebakumatira bagamba mbu nga tolina kyewalionyeze kati pasita mpaayo kabaiti kaddakiika egi kengenda obbakubisa buli akudawutinga nedda mpaayo kabaiti kaddakiika buli agezaako okudawutinga kenjo mulaga omusajja wa Katonda ekikolimo kijja kubaako Katonda kati awo omusajja komangako Katonda gafuka kamafuta omutuuza amoti essimu kati pasita wonkuvumya ondabye mukamwa kati ate wonkuvumya ngambye mpa ekyokulwanyisa pasita mpa ekyokulwanyisa wano nze kyentambula nakyo nze kampe pasita oba tolya mpayo akantu kadakiika emu ng'ogambye ebintu ebyo bibi kyogere wano mukamera ogenda ebisiyaga bibi pasita akantu nze nkatwale Pastor Mulumba Bishop kituufu era ne bwabera ku kituuti wali mulaba abantu bavjayo obusimu bwabwe ne bakukwata nkulaba nnyo gwe bakukwata era oli kutunuzaamu negwe wera bidenti eriyo ba pastor banno nga na mundu ze zibaliko nga ate pastor ate nga bishop bamanyi nga pastor muli kati nga yabbachi bishop kati pastor yabera yabbachi ani amunoonya pastor ani amunoonya yabbachi ulira nze walo njidali tutte baluwa ngevudde wa bishop njitutte ngenda okutuuka wali tebanganya kujimuwa kati ngenda okumulaba ayitawo nekebete zino nene AK47 ayitawo nga mufugamba ebbaluwa ya muze banaje bade bangwala akwata jeke ne basukula mu banga nga ne president waffe bwe tuba mu nkiiko oluuso ezimu nga tumaliza president Yoweri Museveni tumukwata mu ngalo tujja tumukwata mu ngalo ba bishop okimanyi naye wali bakola bade my god ati oyo omutuzamu bakakuliisa naye kakati lwakubanga eyo si program gyetuli ate nga twasibu naye kakati ebintu ebyo ndoza tulina okubisabira bikyuke nze sirowooza ndi waali baddeyo pasita asinga Yesu ekitiibwa kuba pasita mupakasi wa Yesu ate Bayibuli ega nti ayogera nti mutegedde kimugwanira okutambula nga naye yennyini bwe yakolanga atya bwe yatambula kati Yesu singa yali mukambwe ennyo nga tatuukikako ng'aliko enkebete kati omukazi ow'ekikulukuto yali musanzeewa omukwata ku kyambalo ow'ekikulukuto yali musanzeerwa omukwata ku kyambalo ndoza bapasita nabo mbwetowaze kambasabe tuddeyo tuwanukeyo gye twewanika tuddeyo tubeere nga mukama waffe boosi waffe tubeere nga Yesu tubeere ize tubeere bangu simanyi okitegeera bano bonna kati gonga ndi pasita atabuuzika kibuuzo kati ono yabuuza Yesu ti mukama wange mu mateeka amangi agaliwo kaakati nkwate liriwa Yesu namugamba yagalanga mukama Katonda wo abo nga Yesu baamubuuzanga lwaki gonga ndi pasita tasobola kubuuzibwa n'omugandi pasita munange mbadde njagala kumbuulira kyawandiikibwa abamukkiriza balikola ebinene ebisinga ebibye tusiibule nga mwe mulina obutatuukikako mikwalirafaalo njagala basibano mbageze kisa kya Katonda Salongo Saga Triple S ala ni kamera baddewo neri mu byuma mbaddeyo ne Maxero mukwano gwagwa mulungi abadde akola buli kimu kyonna okulaba nga buli kimu kitambula mubeere bulungi ba mikwano kama twagalye mbeere bulungi era mweraba